Omuyimbi King Saha atabukidde mu katambi esayidi eno. Wulira byabadde akakasa muganda wange wali kibadde kika akatambi akatredinze ennyo ate nga ku sayidi yemu munnange Bebe Cool ku live gyabaddeko akikoze bannange agoyinza crazy laba agenze n'alumba mukyala we ku buliri munnange ate n'amuwa peeke. Ngenda kusaba video gimpe like obeera nga tonaba n'okusubscribinga era nga ngenda kubeera nga nkutandisa munnange ate ne King Saha ate masa wonjeche ne Bebe Cool. Kakati munnange mbu mwana mulenzi tino King Saha abadde n'akabina munnange kabadde ali mu kujjonkera eno mbu oba abadde ategeeza munnange federation ya Kenzo munnange nze naawe akatambi kaakano sigenda kubeera nga nkulwisaawo ngenda kubeera nga munnange ate nga nkuweerawo akatambi kano aka King Saha naye bannange ataddeko beat ataddeko mento eri ebadde enkambwe. Yeah, everybody. No. Kubira dale ezo bamusuza zebatasobolezo. Chabaleza zeri japoya. Ezo. Ziliko n'akagambo not for musuza and the company. Ezo ngoma zaffe ba superstar bali babbali. Kulo omanyi bakola akabiina nga bamanyi biki. Nanze ndi omu akabiina ako tekansobola nkulayirira akajja. Amazima ga Katonda akabiina ako tekansobola. Wekaba kagamba nti kasobola. Katekeke kololo nzira erugogo. Akaluzinga value nako kaluzinga value. Nze omukazi omu yaŋŋamba never fear anybody who lost value. Yeah man. So akabiina ako natujja kayamba nga alwala gwe tujjanjaba girati gwe tugira naye tukalaba kagala obuganzi kabeereyo akabiina ako kekola omusolosolo webambuka waggulu webakyuse engoye obadda wansi webambuka waggulu webakyuse engoye obadda wansi akabiina kabashuga mami ako kalaba katukwate bulungi ffe mwana kajja tuweebuula tukaweebuukiremu katutegeere tuli babbaadi mutagenga abo bonna abo bali mu kabiina ako ne bebajaguza nabo ebyekisiru nti those some are talented idiots, some are wagwan. We there yourself you watch and them don't know. Say man we have a boss, we have a boss, you don't know. Naye nga bwekito munnange ate bwekitambudde esayidi eyo mwana mulenzi King Saha ataggwayo abadde wali munnange ate ku King Sport abadde akikwasaganya esayidi eyo bwenti bwenkyekinzeko ate ku King Saha kati awo kankujjoko ate nkutegeezeko nti no Bebe Cool munnange ku live ebadde getinze viral wali ku mukuto gwa TikTok avuddeyo wali n'agikola muganda wange naye omanyi kyakoze mu katambi nze naawe nkugambye nti nno bamugambye nti nno kyoba otukolera genda munnange ate okubeko ku mukazi wo peeke tukakase omukwano gwammwe esayidi eno ku live kibadde live muganda wange ekintu kino kibadde live kyakoze muganda wange esayidi eno omukulu Bebe Cool kasoko twaba akatambi ate nga bwe kibadde there I dare you to look for Mami Zoo right now and give her a kiss when we are seeing I'm there in the live. Give you. Oh my God! This one I pass. Yes, that's a one. Truth or dare? Dare nazo nga nkambwe. Truth. Have you ever told a secret when you were told not to tell?
naye nga bwekyo muna nga tewe kitambudde ngenda kusaba video gimpe like obeera nga tonaba n'okusubscribinga nakyo kibeera kikulu nnyo ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo n'ezi updates endala katono nnyo bwe kiti.